Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasagemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako akategatako akadde kano era nga nkugamba nti tusinzidde ku kasozi e Bukoto mu Kampala mu ggwanga Uganda naye nga LC gye tulimu emanyiddwa nga Nsimbi Ziwome LC. Tusinzidde ku muzikiti e Bukoto wano era nga abantu bangi nnyo abasomera ku ssomero lino erya Bukoto Muslim Primary School, bangi nnyo abayise mu bitundu bino oba mu kitundu kya wano. We tusinzidde olunaku olwaleero tulina follow-up gye tuli mukola ku nsonga z'aba Ssekimwanyi still era nga nja kwongera okulambulira maaso naye nga nyongera okutegeeza nti tuli ku Extradigest mugoba nsonga tuteebwamu ssente abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka nga bano bagamba nti bagula ebyawaka office, saloon, restaurant, amataka n'amayumba ebiri mu good shape era nga bakugamba nti banoonyeko ku mutimbagano gwa Facebook nga bakozesa Sozo Property Consultants UG atera still osobola okuba nga oyambukayoko ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka era nga still nkutegeeza tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza eduka oba office number eri GF07 Arua Park 14 Plaza nga bano bagamba nti basaabaza emaali yo okuva e China paka Mombasa munaku 18 n'okuva e Mombasa paka Kampala era nga namwo munaku mbale bubazi ku ngalo kuno bagamba nti gwe musubuzi yena ayagala okusubula emaali okuva e China naye nga essente z'olinawo ntono nnyo bakujjulirizaako essente n'ofuna emaali gy'oyagala ne bagitikka ne bagireeta bwetuuka e Kampala bweti ne mutandika okwebala ze wateekamu ne ze baakuteekamu olwo nno ekibalo ne kiggwa amakerenda n'obawa essente zaabwe. Sun Cargo Shipping Company beekwate oba genda ku Arua Park 14 Plaza GF07 ye office number oba room number. Wotulabira wano nga tuli Bukoto Nsimbi Ziwome negatiddwako abakyala bali babiri okuli omukyala ono amanyiddwa nga Rehema Namakula atali muyimbi naye nga muzzukulu mu layini y'aba Ssekimwanyi era nga agenda kubanga atunnyonnyola twasembayo kubeera naye twali mu bitundu by'Emityana mu ofisi ya RDC era nga gye byaggwera nga ensonga ezo zikyatambula zigenda mu maaso banoonya bwino wenkomeredde okutaawuluza enkaayana eri ku ttaka erisangibwa Essingo Mityana erikunukkiriza mu square miles 11 wano wotulabira nawo era waliwo ensonga eziriwo omukyalo nagenda kubanga azitunnyonnyola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza maama. Kale asaba. Jebaleko. Kale sawa nawe jebaleko. Twasembayo okubeera naawe ku nsonga z'Emityana twaliwa RDC era nga muyina ettaka mu bitundu by'Essingo Mityana ba Ssekimwanyi erigambibwa nti lyesenzaako abantu neddala abantu baagala kulitwala square miles 11 njagala just abantu bazzeeyo ku katini eddakiika emu emabega ensonga ezo zituuseewa ziyimiridde zitya? Ensonga ezo zigenda mu maaso lwa nsonga nti twatumibwa enjuyi zombiriri ezaali zigamba nti ze zinnannyini ttaka ne batutuma okuleeta ebiwandiiko eby'enkomeredde okuva mu Ministry ya Lands Emityana bwe kiba kisobose tugendeko n'entebe naye nsuubira ebiwandiiko twabifunye. Okay. Era mu nnaku ezitali zeewala tujja kuba tuddayo Emityana twanje ensonga ezo eziri ku ttaka eryo ttaka lya Bwannatiigo ate mu Ssekimwanyi Kajeerero nga yayingirako mu lunyiriri olwo yali ow'olunyiriri olwo kati olunyiriri olwo ffe mwe tusibuka olwa Ssekimwanyi Kajeerero kati tuzze ku mutabani we Ssekimwanyi Abdallah Mukasa. Thank you. Buuza kuba tulaba maama batolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Najuma Hasfa Ssekimwanyi. Tweyanziza nnyo. Okay. Abakyala bano bayina bwino wenkomeredde empapula era bw'oba oziraba buli omu alina empapula zaakutte ze bagenda okubanga batunnyonnyola wano we tuli saawa eno tuli ku muzikiti e Bukoto LC emanyiddwa nga Nsimbi Ziwome. Tulina abakyala bano nga bazzukulu mu famire ya Ssekimwanyi wekiri? Tuli baana ba Abdallah ba Abubakar Magala. Muli bazzukulu? Ffe tuli baana ba Abubakar Magala. Magala mutabani wa Abdallah Ssekimwanyi. Thank you so much. Njala tutandike n'ekijja kino. Tuzze tuwulira muyina ebijja bingi waliwo ekiri Empoma waliwo Wanseeri waliwo wano
tusooke tutunuulire abantu bano abaziikibwa wano be baani era lwaki baziikibwawo then olwo tusooke oluvannyuma otunnyonnyole akawonvu n'akagga k'ettaka lino kati abatuwuliriza osobola okututambuzaamu if you don't mind wotulaga abatuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza guno gwe mutala Bukoto era nga eno estate yonna etudde ku mutala guno Bukoto era ne estate name Bukoto ono ye nannyiniyo ono ye Ebyaba Ssekimwanyi era yaziikibwa wano nga ye nannyini ttaka lino Ebyaba Ssekimwanyi ono yafa 1945 ono Yusufu Mutenda ono yakolako noono mu kibiina kyabwe kya Muhammadan Mission ono yali mukwano gwe ono tamuyinaako Luganda si ba Luganda naye mu byeddiini ba Luganda yafa 1964 yazaalibwa 1871 Haji Yusufu Mutenda ate ye oli yazaalibwa 1805 okay then ono bamuyita Mutenda Salim ono Mutendera bakolaganoko ne Ssekimwanyi mu mission yemu kitegeeza baali ba trust bano abasatu bano ono mwaka ki yafa mwaka ki yafanga mu 1966 aha nafa mu 1968 mu 1968 okay kati bano betulaba eno ono mwana woono ono ye Muhammad Ssekimwanyi mwana woono okay abatulaba abalungi ono actually abasinga abagoberera emboozi kati ssaawa eno basinga kumanya mugenzi ono era n'ensonga ezibadde zitambula empooma z'ono omwana n'abaana abamuvaamu si zooli kati zino ze tuliko zooli oli jjajja yazaala ono Ssekimwanyi Muhammad ono abataata wange thank you Sheikh Muhammad Ssekimwanyi yazaalibwa 1903 n'afa nga 6 Ogwokusatu omwaka 2012 actually abatulaba abalungi omwami ono Sheikh omugenzi yazaala Bahaji Jamil Kayinda yazaala omugenzi Najjuma yazaala Haji Yassini Bakaluba Ssekimwanyi yazaala Shakul yazaala Bafarida n'abalala bangi nnyo ono actually ensonga ze tubadde tulambulula gye buvuddeko ez'aba Ssekimwanyi ne maama waffe Hajjati Naalongo omulungi Bukoto wansi wali ono ye mugenzi omwami wa Naalongo Hajjati thank you era nga layini eri yonna ey'aba Ssekimwanyi yabadde n'obutakkaanya yalina obutakkaanya ono ye taata abazaala oli wali ye jjajja azaala taata waabwe ono kati tunnyonnyole gano amalaalo gaani gano amalaalo nago ga taata wange Muhammad Kayinda Muhammad Kayinda ntankanamuko emyaka gye yafiiramu naye giri kumpi nnyo noono kubanga ono yasooka okufa n'ono n'afa kati mu bimpimpi ettaka lino lyonna lyasitulirwa mu baana bano babiri era abaana bano babiri bano baliko kuru y'ettaka lino okubbibwa kati ng'erimu lyali lyoli eddala lyali lyono n'eddala lyali lyono n'eddala erya minshani era lyenkulagirako mu buwandiike liri mu kiraamo liri naye lino eryabano engeri gye baali nti baali bato bwe nkugamba nti ono taata we yamuleka wa myaka 29 wakati awo n'ono bw'atyo kitegeeza baali baana bato nnyo balina balina ab'ekika abaali bakuumira ku b'ekika kwe baalibbira awo Extra Digest mugoba nsonga tuteebwamu ssente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka Kamuli Road awo nga bano bakugamba nti alina kyatunda nga kyawaka kya office saloon oba restaurant bekwate
basobole okubanga bakupikamu omusimbi baweereza sente zo ku mobile money ate kyobaguzizza bakinonera ku mmotoka teweetaaga tekuteekamu ssente ate ggwe omusuubuzi nakinku n'omusuubuzi atandika amagezi nkuwa ga bwereere era emisinde edduka jambwa weekwate aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku 14 Plaza Arua Park nga bano bakugamba nti bajja kutambuza emaali yo strictly okuva e China mu China mwonna wonna woba ogiguze mu butale wonna obuli e China ng'ogiweereza wano mu Uganda bakugamba nti weekwate Sun Cargo Shipping Company munaku 18 emaali ejja kubeesa abadde bulungi nnyo okuva e China okutuuka e Mombasa ate eva e Mombasa etuuke Kampala mu warehouse ez'enjawulo obeere ng'ogifuna ng'eri kawerete nga tesomoddwako beekwate aba Sun Cargo Shipping Company. Rehma, ono bano ababiri be baani? Ono yaani ne bali ababiri? Ono okubanga omufu bw'afa baako n'omusika ono ye musikawe Haji Muhammad Kayinda Ssekimwanyi. Okay. Haji Muhammad Kayinda Ssekimwanyi ye yasikira Haji Abdallah Ssekimwanyi. Mukasa. Kakati bano nabo bakulu. Ono taata wa mugenya asooka. Taata wa mugenya asooka generation yaffe gwemanyinga mugenya asooka. Naye ono ye kitaawe. Kubanga nabo balina mission yaabwe gye baweererezaamuko kale ebisingakaawo bali be bakulu n'omukwano omungi gwe balina ku bannabo. Rema, njagala wano wennyini tetuvaawo tusinzire wano otandika okutunnyonnyola. Lwaki bano baaziikibwa wano? Because you seem to have information ekwata ku bakulu bano abagenzi bano abagalamidde wano era tusaba Katonda abawummuze mirembe ebyabasobako ku nsi abibasonyiwe. So lwaki baziikibwa wano era lwaki batono nnyo abaziikibwa wano nti ate omugigi gwammwe n'omulembe gwammwe guziikibwa walala? Tusooke tutandike n'ekyo. Kati lwaki baziikibwa wano? Bagamba Abdallah Ssekimwanyi yalaama okusinziira ku biwandiiko bye nzize nsomako eby'enjawulo si biyita kiraamo naye yawa guidelines ko bayinza okutambulira ne batatagala mu ttaka eddene lyalina wawe banaamuziika olw'okubanga yalina gye bayita Muhammadan Mission. Ekyo kyali kibiina kya Busiraamu ekitwala emirimu emingi. Lwaki ngiyita mission? Mission ebeera ne goal nnene zeyina okutuukako. Era mission esobola okubeera nga ye nannyini muzikiti ate nga ye nannyini ttaka nga ye nannyini masomero ye nannyini ddwaliro ye nannyini bisaawe n'ebiringa byonna. Mission. Kati this is a Muhammadan. Era kino kye kyali ekitebe kyayo nga kituula Bukoto. Guno omutala baguyita Bukoto. Nsimbi ziwoome ye LC. Ngenda kunnyonnyola lwaki LC nsimbi ziwoome. Omuzikiti guno bagamba tuddeyo katono. Ku kino kuno kwe kulama kwange. Otulambulira lwaki baziikibwa wano. Tugende maaso. Mbalambulirako akatono akakwata ku kiraamo. Ekiraamo kirimu ebigamba nti nno bananziikanga ku square ya mayiro yange e Bukoto wano we baamuziika mu 1945. Kaakano ninako n'ekyokubiri ekiraga nga emaali eno okusinziira ku bakulu abaasigalawo tebagigaba ng'egamba nti emaali eriwo tetugigabye ya wakufu era eweza eka 33 ne decimal 45 ku mutala Bukoto. Emaali ya wakufu etegeeza ki? Omulungi ataba yali agadde okumanya. Emaali ya wakufu eba ekwata ku nsonga za Busiraamu. Kitegeeza toyingizaamu nsonga ezitakutambulira mu sharia ya Busiraamu. Kantogeeze bwento kubanga bwe neetolooza sharia tosobola kuŋŋamba nti ojja kuleeta amateeka agawalala gafuge wano. Amateeka aganaafuga wano gajja kuba ga sharia law. Kitegeeza sharia law bwe tugiyingizaawo emaali eno kyeyava eyitibwa ya wakufu. Kati wakufu emaali eyogerwako wano mu kiraamo nti bananziikanga ku square ya mayiro yange. Ettaka lino liva ku lya square ya mayiro ennamba Abdallah Ssekimwanyi lyayina ku Bukoto. Era nga kino kye kyamuteekesaako nti bananziika kubanga entaana yali yalese tagisimye nga talaze wa wanaakola ki. So batunula jurisdiction ya square mile within the square mile ne bafuna we bamuplacinga nga within we yali atandise
mishani ze zaali mpanvu kubanga olwedde yalinga alamazeeko n'emakka ng'asuubira okutira ekitebe ky'abalamazi akiteeke wano. Mwalimu agency ennyingi ze yakolanga yakwanaganyanga abantu n'ebyemizannyo era wano we yatandikira omupiira ogw'ebigere okiwulira n'olukiiko lwe lwaliko nga lutudde ekifaananyi nja kikulaga wano. Wano we yatandikira essomero eryo lyolaba ery'ebizimbe kati ebyo ebisigadde bibiri kisigaddewo kimu ekizimbe ku byalabika ng'ebyalekebwawo wasigadde ekizimbe kimu. Ebisigadde bino byonna kino KCCA yakizimba n'egamba nti etuyambako. Kati ebisigadde tewali, in fact tewali bizimbe byonna babimenyeewo. Naye nkulaga nti kuno ekifo kino eno mali ya wakufu eka 33 ne desimolo 45 nzirina ekiraamo kyazo ekyawule. Kati ono kakati njagala tutandikirawo wennyini. Okwemulugunya kwammwe leero kuli ki? Okwemulugunya kwange leero kwe kuli nzije mu kamera omuntu aleme okutamwatamwa n'ensonga zino. Endagaano waliwo endagaano egamba nti yawa jjajjange eka 3 zokka yino. Endagaano egamba nti nze Ayubu Nsibirwa ensimbi ziwoome Omuganda mutabani wa Muyingo ngabye eka 3 zokka ku mayiro yange wano ensimbi ziwoome Kyaddondo nziwadde mishani Muhammadan za muzikiti ekifaananyi eky'ennamba yeeyo kye yanteerako we ngenza okunoonyerezaayo ekyapa kino tekikola eri 7/7/233 nga kino kyali kiraga bulungi nti nno zinaalabirirwanga omukulu wa mishani Bukoto Nateete Kyaddondo wano n'asazaamu mishani Muhammadan yagisazaamu definitely nga talaze bukulu bwa ttaka ani abutwala. Kati njagala okubategeeza nti lino ttaka lya mishani eka 33 ne desimolo 45. Kaakati ssebo njagala nkulage nti Seeka Ebyaba Ssekimwanyi we yafiira ebintu ebimu byali tebinnagenda mu kuzimbibwa. Kuba nange we najjira okusomera wano kati mpeza emyaka 50 Wasomera wano? Nasomera wano. Wasomerawo kibiina ki? Nasomerawo okuva ku P3 kuba P3 ndowoozo kakasa obulungi. P3 paka ku kyomusanvu nakituulira wano. Ekyomusanvu wakituulira wano? Nakituulira wano ne certificate yange gyeri. Oyina emyaka emeka? 50. Okay, tuddeyo ku nsonga eno. So bw'akola endagaano eno nga eraga awadde buwi jjajja wange eka 3 zokka. Naye ng'ate ebiwandiiko bye mulina biraga nti jjajja wammwe yennyini wano. Ye nannyini wano. Kati awe njagala onnyonnyole omulungi atulaba. Ennyissiganya ya information yeno evaawo obuzibu buvaawa. Obuzibu bufa. Because abatulaba balyagadde okumanya how come omuntu bamuwa awawe. Bamuwa awawe nga naye akoze kyayagala okukola kituukane na bino okutuukiriza bino. Naye nga waabikolera si wawe kyava asalawo awe nannyini bino bisobole okukola kyokutuukirira ye byakolerawo. Naye nze ndaba mu kulaba okwange tebituukiridde. Alinga asaanyaawo ebya nannyini kyekigendererwa kye. Okay. Yes, njagala because otusomedde endagaano eraga nga omugenzi Nsibirwa awaawo obusiraamu. Twagala kiwandiiko kiggwe ky'oyina ekibeeyimirira mwe Bassekimwanyi nga kiraga nti wano wammwe okurifutinga okuba nti mwaweebwawo buweebwa. Ffe okusinziira ntambudde wawanvu ne mu America ninayo ekifo n'omutimbagano gye guli ogummanyi nga Ssekimwanyi Ebyaba Ssekimwanyi yaweebwa ettaka lino mu ndagaano y'Orwenda 1900 agreement. Yeah, kubanga yali ssaabaddu w'essaza lya Kyaddondo era bassaabaddu baakola omulembe ogwo ne baggwa. Siwulirangayo ssaabaddu waakumeka wakubiri. Ono ye ssaabaddu eyakomawo mu mulembe gwa Kyaddondo ettaka yalifuna ku ndagaano y'Orwenda. Naye lwaki tetugenze mu bingi? Twagalako square mile etya emu eri mu biwandiiko eyalagibwa omukulu w'ekika kubanga eyo naye
mukakasa nti yagikola kiyajja na ebirambika square mile mujje mwagala biriwa ebiwandiiko bibino kino kitundu ku kiraamo kati nsoma ku page ey'okumi sooka okwate abatulaba balabe yes abalungi abatulaba okusinziira ku mukyalo ono alaga nti bino byebiwandiiko ebirambika square mile gye beetaaga bo okuva omukulu w'ekika yatereka ekiraamo okuva omukulu w'ekika akiterekedde emyaka 75 nga takituwa bamuyita William Katende wali mulamu gyali atuula nakulabye Natigo. Okay. So yalina ebiwandiiko bino. Bino ebiwandiika zaabituwaako mu bitundu kofe ye family entuufu yene ya Abdallah Ssekimwanyi tuwa ekiraamo tusobole okutambulizaako ebintu byaffe naye ng'aguguba. Okay. Kale kakati tujja nayo kutuuka njala tusooka tutunulire tulambululira kiwandiiko ekiraga square mile gye bali mu claiminga naye ng'olwaleero wano we tuyimiridde honestly speaking ekiriwo ng'ekiriwo ky'oyinza okulaba gwe muzikiti n'essomero weewaawo nga kwotadde n'ekijja kino naye nga square mile bw'ogitracinga eggukira mu bbangalo z'abagagga eggukira mu maka g'abagagga eggukira mu wooteeri ez'ebbeeyi ku lusozi kuli eggukira ne mu bitundu ebirala jjajja okutunnyonnyola so katuyitire mu kiwandiiko kino then tutandikiraawo kale ekiwandiiko ku peegi esooka kwe mbalagidde nti kyasigala kiterekeddwa abantu basatu omukulu ow'essiga omwana waagi Abdallah Ssekimwanyi n'omukulu omulala gwe baali bayise nti naye wa lunyiriri abo bantu basatu be basigala bakuuma bino sijja bibayitiramu byonna naye njagala tutuuke ku mulamwa mangu kubanga wano we wagamba nti engabana ya square mile engabana ya square mile gye tusa fe mwaka mu 1900 ennaku z'omwezi 4 Septemba 1945 wagamba ku mutala Bukoto kya Ddondo omukulu w'essiga Kiwanda Natigo oyo yafadda be bamu be bakitaawe bo yaliwo kati kaakati ssebo kuno kwe kulaama nkwanjulira Muhammad Kayinda Ssekimwanyi ono gwe nabalaza yeebase wano ng'anaasikira Abdallah Ssekimwanyi mutabani wa Ssekimwanyi Kajeerero gye twasembera essingo ku mutala Namutamba Ssekimwanyi Kajeerero gye twasembera kaakano oyo yali jjajjaawe nga ye Kayinda yagenda na Semayi Kakungulu ng'era bwe nabibagamba agamba nti nno nti muzzukulu wa kazzukulu kubanga tuva mu mutuba gutya gumu gwokka bwe gutyo gwa kazzukulu mwe muva ennyiriri 10 na mmeka kaakati ebyo bye mbagamba bye bitukwatako nga ffe abaana b'omugenzi wano walagibwa abaana 24 abalagibwa mwe muli Muhammadu Kayinda Ssekimwanyi Ali Ssekimwanyi Abasi Mawungu Abuba Kayinda Muhammad Kyasacha Juma Kayinda Muhammad Kayinda Abdallah Zake Kiremye Abubakari Magala Muhammad Bakaluba ne Ssekimwanyi bano baana baani ba Abdallah Ssekimwanyi jjajja wange mwe muli n'abaana abalala ab'obuwala beera weebali wano kati ssebo yalaama era ekiraamo ekyo kituufu yalaama omwana we omukulu Haji Muhammadu Kayinda Ssekimwanyi okumusikira ebintu byenfuna bye yalina bye bino yalina mayiro emu ennamba ne eka 33 ne decimal 45 zino ze tuliko kati zino era ebyapa bibeera bibiri bulijjo bw'oba okimanyi eka square mile ebeerako eka 600 ne decimal 7 kati eka zino 600 ensanvu bazaawuzaamu emirundi emeka ne bafuna 33 ne bazigabirako bo naye nga mu buwandiike zandibadde ensanvu nnamba nga ze mali ya wakufu kaakati ne bagamba nti yalina mayiro emu ku kifaananyi ekyo sijja kiwa babbi sigenda kisoma era ku mutala Katiiti era nayo yalinayo ettaka eryo erya sukwaya mayiro Ssaabagabo Singo kubanga kitaawe ye yali Ssaabagabo yekka Abdallah Ssekimwanyi Kajeerero yali Ssaabagabo Abdallah Ssekimwanyi Ssaabaddu mu Kyaddondo
kati yalina ebyobugagga ebyo bya mirundi ebiri byenkulazeeko ebirala kambyesigalize kubanga nkayanira eno square mile. Thank you. Kakati square mile eno ekayanirwako olwaleero gye mwetaaga mmwe mwasigazaawo bugazi ki ku square mile? Ku square mile kiraga nga abaana ba IBRAH Ssekimwanyi babagabira ettaka Muhamudu lye yali akumirako yekka eka buli omu yafuna 2 ate ezitawera kubanga balina amalala ge baali bamaze already okwetundira gagenda okkakkana nga gagalangatana gagwa mugaabaana. Kati n'ekyensonga abaana bagabana eka 25 ono we yali akuumira zenku gavumenti zaali 7 ng'akuuma ettaka ly'obusiraamu lino eri 33 naye yalinako 25 ge yali atuulako. Era ssebo abatujjukiza awali amaka ga Muhammad Ssekimwanyi wammanga wali we waali ekijja kyaffe abaana n'abazzukulu nga we tulina okuziikibwa. Kati olw'okubanga bano mu kiraamo baabulabula ne bakulungutana ng'ekiraamo baganye bwe balabe embeera zigayegaye ne batuula ng'abaana ne bagaba ettaka lirino ne beegabira eka 25. Kati bagenda okumaliriza nga bajje bayite mu bigambo nga bwe byalekebwa. Bagenda okutuuka tonozaako mu kamera abantu balage ki kyogenda okutunnyonnyola. Kino kyemba nnyonnyola okiraba. Saako wansi bw'oti. Kino kyemba nnyonnyola kigamba nti nno registrar plan eregisteringa lino ettaka egamba nti nno all the description or above which indicates the registrar plan block and plot kati ng'eno egamba nti nno according to the provision of the state, the section 67, the registrar of title act of this 12th day of January, the duplicate certificate of the title which originally issued have lost. Kitegeeza nti ekyapa kino kyali kyabula ate nga kuno kuliko endagaano eraga Yusufu Mutenda, Abdallah Ssekimwanyi ne Salimu Mutenda nga nazo ziraga nti beebase wano kwa 33 ate ono aleeta mbwalanga ekyapa kyabula. Kati ekyapa ku byonna ebyabula njagala mba statingire ekyapa tekibulanga kijjeeyo. Ekyapa tekibulanga. Kino ekyapa Abdallah Ssekimwanyi yali akyakikolako bukozi nga tanna registeringa instrumento y'omuzikiti wali wansi ku ground naye nga bamaze okukola obusaveya bw'ettaka. Obusaveya bw'ettaka bwe bajja bwennyini ne bastepingamu ne balaga ng'ekyapa bo bakikola okuva ku white page. Kino ky'ekyapa bwe kyandibadde. Eno yenkulambikira nga square mile eyita kuno bweti nojjogiraba ng'emaze okumaakingibwa. Kati wano tunnyonnyole eyita wana wange omenya bumenya mannya ga bitundu mu Kampala muno. Wano eyinza eyita Bukoto eyita Ntinda netuuka eyo ne ku Buye waliyo Sempagala zone eyo yonna kubanga kati eno tuli mu nsimbi ziwoome mu Katende zone mu Bukoto mu Limira zone Kamoocha Kisenyi 1 yonna eno square mile eyitayo Naggulu 1 Naggulu 2 bino yonna ekola kyetuukayo Nakawa 1 Nakawa 2 eno square mile ekola ki etuuka ze eka 6 zenjogerako. Kati ku eka 6 tuli mu zino lyokka 33 ne decimal 45 kwe yayawula ono Muhamudu Kayinda omusika we yali atudde kubanga amaka ga Muhamudu Kayinda gyegali. Extra Digest mugoba nsonga ye program gyoli mukulaba amanya nze IBRAH Mukasa. Akadde kano tulina omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula nga ono muwala w'aba Ssekimwanyi era nga y'omu ku bavuddeyo okwagala okulondoola emmaali ya taata we ne bajjajjaabe
n'abazzukulu n'asooka n'owokubiri n'owokuna. Thank you. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka Kamuli Road meters 15 zokka bateekamu essente nga bano bakugamba nti bagula ekyawaka office restaurant oba saloon nga kutadde amataka n'amayumba nga biri genuine nga ate birina information eri real and authentic ebikwatako. Bakugamba nti gwalina kyotunda tobeera n'ekikalu mu nnyumba yo ate n'osula enjala ne weebonyabonya. At the same time tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa kwa Arua Park okuli amanya g'abataata bo nga bagabana ettaka Plaza be bateekamu ssente nabo nga bagamba basabaza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 ate gwe ayagala okuleeta emaali nga toyina bulungi ssente osobola okubanyonyola ekika ky'emaali kyoyagala okuleeta ne bakuteerako essente bwetuuka e Kampala n'ofuna essente zaabwe n'ozibaddizaawo. Sun Cargo Shipping Company. Rema, kakati njagala tutunuulire okozeewo initiative ki okununula square mile mu gye mwagala? Nagikola dda ssebo. So otuusewa n'enteekateeka okununula ettaka eryo because bwe ntunula buli luuyi kuliko abantu mube muclaiming nti mubamanyi bajjako batya. Abantu bano waliwo gwe nakusomedde endagaano yagaba eka 3 ng'egiwa Ssekimwanyi Abdallah. Oyo yali bamuyita Yubu Nsibirwa. Yubu Nsibirwa alaga nga awa jjajja wange ettaka. Ye mwajja na stepping obustepinzi kubanga ne ku okusinziira kuwe kunoonyereza kwange kulaga nti nno ettaka liri amalagamented mu luzungulu oluzungu lwa Nankani lwa kisaveya. Kati oluzungu lwa kisaveya kitegeeza nti ettaka yali gattagatta obutundu n'afuna plot ekola 1186 najja agigatta kumpi n'agiriraanya eri omuzikiti. Bye yagaba balage ekifaananyi nti yagabye eka 3 era azikoledde. Akafaananyi kalaga kaakano ke yalaga mu 13 kaliko obutundutundu kali 1.569 ng'ekyo kimeasuringa kikutuusa mu acres nga 4 ne decimal nga 2. Kaakati zino kye yakola naddira ettaka amalagamented oliraba gye yalinona najja alisembeza kumpi n'oli omuzikiti. Kati olowooza ye yagaba square ya mayiro. Ekikyamu era bano abatudde ku ttaka lino mbagamba si ffe twabasenza eyabasenza yagenda okubakakasa gy'abawa ettaka ku square ya mayiro ya jjajjaawe kubanga eno nze gyenkayanira ya jjajjange. Eya jjajjange etuula ku mutala Bukoto ku block 213. Block 213 kuliko baani? Fenaffe kwe tutudde. Kwa kataka kano abaana ke baagabana eka 25 bano ke baagabana. Katudde ku eyo 2013 neno bwe nagenze mu lands gye naginoonyereza nga lina ettaka litudde mu block 213. Rema, abatulaba balagadde okumanya ettaka lino lyoyogerako lya 108 109 tuli mu 1200 okulirondoola n'okutaakiriza abantu okulyesenzaako nga ndaba mukitandiise ng'obudde obulinga obwagala okuyita. Tuyise mu biwonvu n'ebisiriko kubanga ne batata bange ekyo kye baaleka bakozeeko nange kwentandikidde. Era bwe nakireka wenkituusiza nkakasa bukakasanga abazzukulu era mbakoowoola bazzukulu ba Abdallah Ssekimwanyi wendese empapula zitegeerekeka bulungi. Tewakyali ayinza kubabuzaabuza nti n'ettaka si lya jjajjammwe kubanga n'ekyapa nakijjeeyo gye baali bakikweka. Markings zaali zimaze already okugenda ku system. Kati kitegeeza wendirese lisoboka wennaalireka wennakiviiramu kisoboka buki. Mu bigambo byolaga nti essomero lino n'omuzikiti byalina ettaka ddene naye bw'oyita bw'oti olaba buli olukyayongera okufunda. Entabo evaawa? Entabo eva kwa Yubu Nsibirwa. Ate kati omusika Katalaga Ahmed bwe buzibu teyamanya jjajjaawe kyagabye ate teyamanya wa waayinza kutambaalira kubanga yatambaalira ku kyano enkyamu. Yeno kyano gyayimiriddeko lwe lujja lwa Abdallah Ssekimwanyi lugazi
singa ye bwalulowooza nti lwali lugwana eka 3 lwali terugwana eka 3 nga ye bwe yakiraba naye ekyenkukakasa nti ne mu landsi gye natuuse ngeri essomero tunde mu KCCA guno omuzikiti gwasigazzaako eka 1 ne decimal 2 zaali eka 3 nga azitugabidde nga ye kubanga ezo zo nzimubanja mu buwandiike bw'anaagenda ku square ya mayiro ye azimpe then zino 33 nsigala nga claiminga nga ga Muhammadan mission kubanga eno yali limited company gyotayinza kujjawo eyalina ebyobugagga byayo kati basebo okwo ebiwandiike byogera ku Muhammadan mission obirina byo ebistatinga abayinamu emigabo ne bannyiniyo abayinamu emigabo teboogerako wabula eyinza okulaga ayinamu omugabo omuntu nze ndaba bwe mba ndaba ali omu byoba otulaga ebyo ebyogera ku Muhammadan mission ekimwogerako yono marriage center. This is a Muhammad registrar plan, Muhammadan marriage protectorate. Kati kitegeeza yaleka a registerinze ku namba eyo gye sikulage yiyo gye siyogere eno erinamu shares mu Muhammadan property. N'abantu be yakolagana nabo ku trustee bayinza okubeeramu ne shares. Omulungi atulaba tuli mu bitundu by'e Bukoto ku lusozi ku muzikiti ku ssomero erimanyiddwa nga Bukoto Muslim Primary School era nga walina omuzikiti wano we tuli LC emanyiddwa nga Nsimbi Ziwoome. Abakyala bano bali mu lunyiriri lw'Ebyaba Ssekimwanyi era nga baemulugunya nti ku lusozi e Bukoto wano we baziika bajjajjaabwe waliwo abantu abazze beesenza ku ttaka ng'era kyenkana liweddewo bavuddeyo beekubirire enduulu bagezeeko okulaba nga banunula ettaka lino. Ettaka ddene nnyo ligendera ddala paka Kamoocha ligenda paka Ntinda ne lisala ne ligwa ku luguudo olupya express ne liyisalamu namwo paka Kisaasi lisalamu paka Kisaasi. Thank you. Era nga bano ababiri mu bigambo byabwe baasomera wano. Muyina amannya ge mwayogeddeko abantu abaasomera wano bantu ki be mujjukira be mwasoma nabo? Abamu basimbye nawo ku bukulembeze n'abalala mulimu Nsereko Honorable Muhammad no gundi Sebagala Latif ye nasomanga naye mu klasi emu oyo naye n'abalala kale n'abalala bangi ab'ebitibwa bwe tunaabaleeta mu nsonga zino. No tetumenya bali ku ttaka otumenyera baasomerako wano abaasomerako wano bw'oba otumenyera mutabani wa Moses ani bamwitani Ali Moses mutabani wa General Moses Ali. Okay. Ali Bombo. Okay. Oyo wasoma naye gwe? Yes, nasoma naye. Tinako mutabani waliwo omwami gwe twasoma naye yali wano wa mwami Bidandi. Naye kati oyo simanyi. Mutabani wa mwami Bidandi sali yabo. Omuyimbi Bebe Cool yasomerako wano. Ne Bobby Wine yasomera wano. Kubanga yo Bobby Wine kojja wange. Ebyo sijja biyingiriramu bakojja bange. Bawasaako maama we. Kati bakojja bange bakojja ne bakojja. Okay, tweyanziza nnyo. Kakati ensonga zino lwaki ozivugira ku kamera n'otagenda mu bamateeka oba mu procedures nga bonagamba nti ngenze mu courts of law okununula amataka gano b'ettaka lino? Mpita bannamateeka baabano kubanga kati kino ekiwandiiko kyennyimiriddeko kitaputibwa bannamateeka nga ze bayita charities zeewandiisa ne secties zeewandiisa okubanga zirina specific presses ezibakoze eki ze batuddeko ng'era mu kino kyali kiraga nti amawanga ag'emirundi ebiri busobola okuba obusiraamu charities zisobola okuba enzikiriza endala kati baregisteringa era abamu ku bo baregisteringa ne jjajja wange nga charity emu already nayogedde nabo balina olukiiko olulamba lwe bayita trustee Board of Trustees. Board of Trustee. Kati bano bannakigwanyizi bano abataategeera gye byava
we batyo we batandikira ne bayingira. So eyo organization gye wayogedde nayo mwatuuse ku kine bw'otajatula linnya? Twatuuse ku nsonga enkulu nga bo bagamba tebasobola kutambaala kuba tebalina bwannannyini wabula baali balina mission nga bwe nakutegeezezza nti Muhammadan mission yali ambulera ennene ey'okutambuliramu ensonga kati nga ekifo ekiri ku mulago kifo kiri ku mulago abo mission we yali kati mission eyo kanjibale nti yali eyingiridde mu umbrella charity kati osekiti zonna mu Uganda yonna kamenyeko ozoomanyi waliwo Bukoto Nateete Juma sekiti waliwo Juma sekiti yene enkulu waliwo Zukuli waliwo Juma mpya waliwo oba Spida Kabichi bonna abo bonna baaliwo katubale nti ezo sekiti naye sekiti ezo zonna zaali za kujja anda Muhammadan mission zifune either obwannannyini ku kifo we batudde naye olw'okusinziira mu gavumenti yaffe ya nsanvu yali yamini nejjegamba nti mugendeeko kyere n'omwami ono Katalagga we yatandikira mu mwaka gwa 1973 we batandikira obukulupya buno. Omwami ayogerwako Katalagga saagala tulowooze nti Muhammad Katalagga Ahmed Katalagga omwami Ahmed Katalagga saagala abantu balowooze nti omulebula oba omuyinako yatandikirwako bino abatulaba balyagadde okumanya wali omusisinkanyeeko era bwe wali omusisinkanyeeko mwatuuka kuki bw'oba tomusisinkanangako ki ekikulemesa omusisinkana mugonjoole ensonga zino? Ensonga lw'okuba nti mpanvu azimanyi. Ensonga ezennasooka okumunoonyezaako yeye endagaano eno ne mugamba endagaano eyogera nti jjajjaawo yatuwa ettaka ku muzikiti Bukoto naye ogimanyiiko naŋŋamba eyo ngimanyi kuba ye poloti yaabwe. Poloti yaabwe twasisinkana mu 2019 era twasisinkana ku State House naye nga muyise mu nsonda ezeesigika tusobole otutuukako yantegeeza bino nti kyenjogerako ekya square mayiro kinene era ye takimanyi naye bwe ngenza okutuuka ku ground nga amannya gonna agaliyo gage n'ettaka yaligabira baganda be endala yali alitunda nga alitunda ye yennannyini kyapa ate ku square mayiro ya jjajjange proof wuno bw'oba otunuulidde schedule areas zino nazikola olw'okutusobozesa waleme okubeerawo enkaayana ku sayidi zombi. Eno nagikola ku block ya Kyaddondo eri 216 ng'era eraga amannya gano hectares biki nga byonna nga bitambula ng'era lands bwetereka ebiwandiiko nenkebera ku block 213 gyagamba nti nno nga lino ettaka litudde mu lino ne lino nga liri mu lino era tewaliiwo boundaries zitwawula ku block ezo kitegeeza block emu yajja neegalangatanira kuki ku ttaka lino era proof yange eri wano wokka ne bw'anaagenda n'anoonya amala okundagira jjajjaawo ettaka lino yalijjawa liirino oliraba liva eno nga litufuuka 56 okuva mu mmeka? Okuva mu decimal mu hectares 27.10 hectares eziri mu Erukyamu ng'agamba nti ziri ku plot number 310 ne 316 ne zimala eyo n'asalako zino plot 310, 311, 312, 313, 314, 315 n'eraga residue by balance. Residue by balance n'egenda mu 367, 368 nerekawo residue by balance ne tujja eno 316 gye yatulaze ng'etulaga acres 56 ne decimal 96. Kati ebyo byonna proof wengenza okuzuula n'entebe nga si yali kuki
Extra Digest mugoba nsonga tutebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road batekamu ssente abantu bakugamba tibatunuulira ekyawaka office saloon restaurant n'ebigwa mu koweri ate ng'era still nyongera kukubiriza omusuubuzi yenna abonyebonye ebbanga ddene n'abayaayi n'abafere n'abakulupya abasomola emmaali y'abantu okuva e China nti kampani kati eri emu ensi gyetunuulidde eri Sun Cargo Shipping Company ye kampani yokka esobola okusaabaliza emmaali okuva e China paka Mombasa munaku 18 ate neeve Mombasa netuuka e Kampala mu warehouses ez'enjawulo nga eri kawerette tesomoddwako kati nga tuvaawo wano tuwunzika watambuddeko n'ebifaananyi ebiraga abantu ab'enjawulo bye twagala otulage kimu ku kimu nga bw'otunyonnyola n'abantu abo kankunnyonnyole okuviira ddala ku jjajjange Ebyaba Ssekimwanyi gwe boogerako mu 1920 yagenda ne Kibali e Makka era batambuza bigere naye owooluganda Kibali teyakomawo yafiirayo e Makka kati ono Ebyaba Ssekimwanyi nga okyakola mu poliisi eri eya British va ku zino eya Britain eyajja mu 52 naye eya British Council eri eyasooka omulaba nga yambadde byonna ebyo byambalo bya poliisi bitegeeza Ebyaba Ssekimwanyi oyo 1941 no bino bya ekifaananyi kyafunibwa 1941 okuva e Cairo Egypt gye mwafuna ekifaananyi kye twakifuna kiri ku print bulungi n'ekyakiweereza emails kweziri bano be baani bano be baana kati olaba olukiiko luno lwe lukiiko bano be bakuza abalinga abakuza abaliwo be baalekamu kino ekiraamo kyenkugambye naye kati bano baana ba Ssekimwanyi ono Ssekimwanyi Muhammad oli ayeebase wali ono ye Muhammad Kayinda ono wano ono Juma Kayinda gwe bagamba nti yali wakika ono ye Ebbi Mukiibi ono ye Semakula Abdalazak Kiremye ono ye tata waffe Mukunja Alioba ono ye Abubakari Magala bano baana abaali bakyali abato baganda baabwe kaakati ekifaananyi ekyokubiri kyennina kye kino ekifaananyi ekyokubiri kyennyina luno lwali lukiiko olwali abazungu n'abayindi ono yali Aga Khan mu biseera ebyo nga bakyayogeraganya okuzimba amalwaliro mu Uganda kati era enteekateeka zaabwe zigenze ne maaso olaba ettaka lya Nakawa lye bazimbako eddwaliro eyo missioni President Museveni yagituukiriza naye nga yatandikira ku jjajjange ne Aga Khan ekifaananyi kino jjajjaawo wano aliwa jjajja wange wuno ono yo yakutte omuggo ono yali muminsani wa Aga Khan bw'oyogera obuminsani kitegeeza omuntu alina kyazza okutuukiriza mummwe abatakirina kati wano wansi ono ye Hajji Ali Ssekimwanyi n'abalala bamaseeka bano kati bano ono gw'olabye ate bano wansi ono mugenyi asooka mutabani woono mugenyi asooka mutabani woono kati mugenyi asooka ono Muhammad Ssekimwanyi Abubakari Magala ne besimanyi abalala abo mu lukiiko lwabwe nga bali ku lukiiko oluyitibwa Juma Sekiti nakugambye sekiti nnyingi zatandika naye nga teziyina bya bugagga ng'era omunene kyalina okukola omwavu alina kujja kwegatta kwayinawo kati ab'ennateete bakola olukiiko olwo Ssekimwanyi Abdallah bw'afa ab'ennateete ne bamusikisa nsambu bwe bamusikisa nsambu kwe kukola Afrika muzirimu nnateete anda nsambu gwe bagoba obugobi bamufubutula ne bakolawo ekibiina ekyo ekirala naye ffe tuli ku gye bayita Juma Sekiti Bukoto Nateete okyalinawo ebifaananyi ebirala obitulage nabyo nkulaga ekino kye kifaananyi ddala ekituufu omuzikiti gw'e Bukoto kwe gutudde eyo map cadastry yeya ploti 3 gyagamba nti ye supplyinga ono ye wenkomeredde ku ttaka lino
era nga bwe bakubidde oluguudo bino biri mu ministry ya lands lands etereka ebiwandiiko kati bwoba luno oluguudo luva eri wansi ku Ayubu Ayubu Arcade abamanyi nti Nda Road waliwo Ayubu Arcade kati eyo Ayubu Arcade bw'okana akaguudo akajja mu bidandisali akaleeta bidandisali ke katutuusa ku muzikiti ku kifo kino kaakati kino kye kifaananyi ky'essomero nga bwe kiri kati gano gonna mayumba kitegeeza nti benka essomero lirina wano mu Red kano ono squatter akaya nanti ono Ayubu Nsibirwamu amalagamented land yono amalagamented 1186 yono kati ali mu bina 1408 ye plot number gyakalinga wasigalawo ka residue by balance bwe yasetula ettaka okuliranya eri omuzikiti wasigalawo akafo naye n'agamba sikafiirwa kankaguza omuntu bw'akaguza omuntu bigenda ebyapa okudda nga bimugamba nti ettaka ly'ogabanako lya muzikiti gyenna kugamba nti mission land. Kakati twongere ekifaananyi ekirala era nakyo okinnyonnyole. Ekifaananyi ekirala kyenkunnyonnyola kye kino. Luno olukiiko olulaba lukadde mu 1900 eyo mu 3 1903 kuba we baakikuba kati mu 1903 ono gwolaba ono yali muwandiisi wa Ssekimwanyi mu ofiisi ye ya Juma mu ofiisi ye ya Juma Bukoto ofiisi ya Juma Bukoto nateete ajja luvannyuma lwa nsambu kusika ne bamuyingiza mu Africa Muslim Community ekibiina ekitukaabizza amaziga ekyo era nga kikaabizza n'obusiraamu amaziga ne kibuleetako n'enkovu zeetayinza kukisangulako tofaayo kakati ssebo ono ye Ssemukuutu Yubu Ssemukuutu kati ali Nsibirwa erinnya balibba ku mu Ssemukuutu kuba Ssemukuutu be bakadde abaaliwo mu kiseera kyani kya Ssekimwanyi. Kale olunaku lwa leero ettaka lino lijjuddeko abakungu ab'ebitiibwa mu gavumenti ez'enjawulo mu ggwanga Uganda kuliko abantu ab'enjawulo abasuubuzi n'abantu abeekolera emirimu gyabwe muteeseteese nkola ki ennuŋŋamu enaalambika obwannannyini n'obutali bwannannyini ku ttaka lino. Ekirungi kitukoze bulungi nti ekyapa ekituufu baalanga kirange nti kyabula kati ekituufu kyalabise nga mapping zaakyo zaalabise tugenda kutegeeza ku KCCA etuyambeko mu mulimu muno omunene kubanga libadde ddimu lyagwo okunoonya wa weewandiisiriza ebyapa bino nga kyempa ngamba nti bakwatagane naffe kati ffe bannannyini abaki abatuufu nga twagala ettaka live ku white page ligende litandika okukola ebyapa betunaasiŋŋaana mu bifo batuyambe babeere bakkakkamu nga naffe bwe tubadde abakkakkamu ebbanga lyonna kubanga kati tukimanyidde emyaka egyo 5. Ekyo kimu. Ekibuuzo ekirala omuntu kyatayagala kubuusa maaso. Muteekateeka kukolera ki abantu bano abeesenza ku ttaka lino? Lino ddyo ery'omuzikiti tulyagala nga bwe liri. Ery'omuzikiti mulyagala? Tulyagala ddyo nga bwe liri. Eka mmeka? 33.45. Kitegeeza abaliko balina okuvaako. Kuba twagala okuzimba eddwaliro, essomero eppya, twagala okutereza omuzikiti guno tugutuuze ku maapu y'ensi yonna. Abagutegeera ogwo. Baani abanaafandinga pulojekiti ezo z'oyogeddeko essomero, eddwaliro n'omuzikiti? Tuwera kati mu nsawo kubanga tuleze abantu tuli abantu abawera kati emitwalo 6 bazzukulu ba Ssekimwanyi era nga bazzukulu ba mukaaga abaana abazzukulu kubanga abaana ba Ssekimwanyi bakyaliwo kati kyenva nkugamba nti abaana n'abazzukulu ffe n'abatuvaamu tuwera kati census ya mitwalo 6. Ogenderera n'ekirambo bwe kyogera kigamba nga kirituulwako abaana abazzukulu n'abaana baabwe kitegeeza tuli bangi mukootinga ekiramu. Ekibuuzo ekirala ettaka ly'omuzikiti lyo mulyagala? Lyo tulyagala. Then liri eddala? Lino eddala abantu bategeerekeka bakoze enkulaakulana abakoze enkulaakulana ezitegeerekeka abo
bajja kujja kuba bajja kwagala ebyapa ebituufu ate nga ffe ab'okubiba oba okubifuna kati ffe tugenda kukwatagana n'olukiiko lwa KCCA tulabike tubalabe engeri gye banaakikolamu. Extradigest mugoba nsonga tuli wano Bukoto. Bukoto abategeerawo oba batulengerera ku mukutu guno Bukoto yemu ku city suburbs eziri so developed era nga ziriko amakula mangi ziriko enkulaakulana y'amaanyi nnyo era nga Bukoto ono ayoze oba mu Luganda ky'oyinza okuyita okwola abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa n'ab'ebitiibwa ab'amaanyi n'ab'amaanyi mu ggwanga Uganda. Wabula nga bwe tuli wano nina abakyala bano abava mu layini y'Ebyaba Ssekimwanyi abeemulugunya nti ebiwandiiko bazze babulankanya ebiwandiiko by'ettaka naye baabifunye era balina bwino ow'enkomeredde ku bantu abazze beesenza ku ttaka lino nga bajja kwagala mu maaso eyo mu nteekateeka zaabwe okutuula n'abantu bano bagonjoole ensonga zino. Nkujjukiza nti munnaffe omulungi atulaba okulaba program zino zikutuukako gy'oli twafuna abavujjirizi ab'omuwendo ab'ekitiibwa ab'ettendo abalaba omulimu gwe tukola nti gw'amaanyi nnyo eri ensi eno Uganda ne wabweru wa Uganda ne basalawo batuteekemu essente batambuze omulimu gwaffe era nga kuno kwe kuli kampani eya Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka bano baavaayo ne bagamba bajja kututeekamu essente okutuusa nga ffe fennyini tugambye nti guno omulimu tugutadde. Sozo bakola ki? Sozo bagula ebyawaka omuli fridge, kuuka, washing machine, entebe, dining ne TV n'ebigwa mu kkowe eryo. Babigula nga biri mu state nnungi ne bakuwa essente n'okwata essente zo n'ozikozesa ebirala nga kwotadde amataka n'amayumba so beekwate basanga ekirekaawo ku Kamuli Road meters 15 zokka ng'oyambuka mukono gwo ogwa ddyo Sozo Property Consultants UG. Ate ng'era kampani erala esobozesezza program zino okuyimirirawo obulungi n'okutambula ye kampani ya Sun Cargo Shipping Company nga bano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emmaali y'abasuubuzi okuva e China okutuuka e Mombasa n'okuva e Mombasa okutuuka e Kampala emmaali eyo n'otandika okugikosaga omuntu wa bulijjo nganze Ibrahim. Era nga bano bakugamba nti anaabeegattako mu lugendo lwabwe olw'okulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga Uganda n'obusuubuzi banoonye ku kizimbe ekimanyiddwa nga Fortune Plaza ekisangibwa ku Arua Park mu Kampala ku Wilson Road awo era nga bagamba nti Fortune Plaza bw'ogiyingira bali ku mwaliiro ogusookerwako ddala gwennyini omugguukiriro oba ground floor room number eri 07 Sun Cargo Shipping Company gyekwate. Lastly nga tuwunzika ensonga zino lwaki ozivuga bw'omu nti siggwe mukulu w'ekika toli musika ekika ky'Abassekimwanyi tekyetooloolera ku ggwe tekitandikira ku ggwe era tekikoma ku ggwe. Lwaki gw'ovuga ensonga zino? Bwe tubeera Emityana gw'omu, bwe tujja e Bukoto gw'omu, bwe twagala tugamba ne ku Jinja Road awo mu bitundu by'e Nabisunsa awo n'awaddirira era gw'omu oyagala okuggusa ensonga zino. Kiki ddala? Saagala ziggusa kyokka nenjagala n'okuleka nti tekitegeeza nti abalina masters be bategeera ebiwandiiko kuba nze ndi wa siniya yakumeka yakubiri siniya yakubiri taamu ey'okumeka sembayo third term kati osobola okugenda mu siniya ey'okusatu kaakati kyenva nnina obulumi y'ensonga nti tosobola nakwata ku kyali ekiyitibwa ekikyo kati olaba Nabisunsa nagikolera nafuna points zange 10 nagikolera mu points 10 ku kasomero kano nengenda nenzikola nembagamba kati ndese gundi yange mumpe ekifu ne bagaana kakati era okusoma kwange ne kukomaawo. Lwaki gw'ovuga ensonga zino? Kati ensonga zino lwaki nzivuga ntegedde nnyo Katalagga ne bwe yeetegeera nti teyatuwa wabula yatubba takukuba mu mbuga z'amateeka. Katalagga Ahmed yatubba ng'akozesa ebibiina eby'obusiraamu mwe yeregisteringa ne registra plan y'egundi y'enjirina wano form eneraga Ahmed Katalagga nsibirwa ng'awandiisa ekibiina kino ekya Muslim Community ekikulirwa Jeno President Jeno Kamulegeya okitegeera ebigambo bino
si bwe bityo bwe biyina okutambula abitambulize ku square ya mayiro ya jjajjaawe. Nze saagala kino kibiina nenze njagala property ya jjajja wange Ebyaba Ssekimwanyi ayeebase wano ku mutala Bukoto yonna gye nkuviiridde ogitegedde. Kati kino kye nasiŋŋaanye mu registrar wa registrar nga kiraga kye kiri in charge. Ensonga zino temusobola kutuula ku mmeeza n'omwami Ahmed ne muzigonjoola nga temuli mu mawulire nga temuli mu kkooti. Anti abalala bagamba tulimba. Nti ono omusajja yali bano abapakasi. Bwe bamuyita. Nti yali mupakasi. Nti yapakasa nga apakasiza ebitongole ebinene nga byo ye tasasulwa. Naye yasasulwa mu ndagaano y'olwenda. Yaweebwa ettaka. Okay, kakati ebitongole bino wammanga ebibiri bibayambye bitya? Biruwa. Abakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga Uganda babayambye batya? Gavumenti eya wakati ebayambye etya? Mengo, gavumenti ye Mengo ebayambye etya? Njagala kumanya ebitongole ebyo ebisatu oba gavumenti ez'esatu zibayambye zitya? Obusiraamu, gavumenti ya wakati nga kwotadde ne gavumenti ye Mengo nga tuwunzika. Nga tuwunzika gavumenti bino byonna ntuusi ngezezzaako okutuukayo. Oli ekyemmengo ajja kyogerera. Kubanga ajja kutwegattako. Ajja twegattako. Naye nze kino kyenkoze analysis yeno gye nkoze ennungi mu bakulu b'ebika ntuuseeyo. Mu kunnyamba yampa kiwandiiko kwentambulidde obulungi nga nnoonya ekyo kyokka ekiri mu biwandiiko by'eki bye yampa. Ekyokubiri ngezezzaako okutuuka ekibuli nalabako ko Kibaate. Kibaate ne munnyonnyola ku nsonga za Muhammadani okuweebwa ettaka lya eka 3. Naye kati ndaba okusinziira we nasomerawo nga wanene mwatuuka ku ki? Kye natuuka ku w'ekitiibwa oyo yaŋŋamba agenda zikolako. Kitutte ebbanga ki? Kitutte kati okuva lwe twagenda mu lockdown ya COVID. Makanakati. Bingi byesiba. Awo tojja kumunenya nnyo. Sebo taata, semberako wano maama kati nnyo. Buuza ku balungi abatulaba. Tubalamusizza nnyo abantu b'e Bukoto okutulabako ku mutimbagano nga tuli mu ssanyu nnyo kubanga twoleka amawulire amatuufu abantu ge baawuddiisa emyaka egiyitiridde emingi. Bakuyita ani taata? Bampita Rashidi Sewamala. Ozze kwogera ku nsonga ekibuuzo kye nabuuzizza ekikuleesezza kye kibuuzo kya gavumenti y'e Mengo ebayambye etya? Omukyalo n'atunnyonnyodde nti agenzeeko mu bakulira obusiraamu mu ggwanga Uganda. Ne ku State House natuuka gye natwalira Ayubu Nsibirwa bakimanye nti nno ensonga z'eggwanga zino tezimala gabbibwa namutwala mu ofiisi enkulu eya State House evunaanyizibwa ku ttaka ya lands. Mwakoma ku ki? Anti twatuuka ku nsonga n'aŋŋamba ensonga ye ku square ya mayiro gye njogerako tagimanyi. We twakoma amanyiko puloti ne puloti nenjimubuuza ngisaakingeko teyagimpa. Naye olwokubanga nkimanyi nti yeegwanyiza puloti 3 ey'omuzikiti guno neŋŋenda ku landisi ku KCCA nenginoonya ne bagimpaako backgrounds zaayo. Era nzirina. Thank you. Mwami Rashid, gozze kunnyonnyola ku ngeri Mengo ebayambye etya because ng'ensonga zino tezinnawaawaala. Mengo nkulu nnyo tetulina gibuusa maaso erina okuba nga ebayamba olw'akageri nti bajjajjammwe yali Ssaabaddu si bwe guli? Yeah. Thank you. Tandikirawo. Ku nsonga y'e Mengo twagezaako nnyo ne batuggalira obujji. Ne tugezaako emirundi mingi nga twagala okuyingira twanje ensonga zaffe ku mmeeza batulemesa okuyingira. Olw'ebigendererwa by'abalina interest mu by'obugagga by'e Ssekimwanyi bagezaako nnyo okutuzibira emiryango. Naye kye tusuubira nti omukulembeze pulezidenti wa Buganda e Mengo Pulezidenti wa Buganda aba ategerekeka bulungi. Twamusaba tuyingire Mengo tweyogereko. Ensonga yaffe n'atuzza livansi tugende tulaba omwami bamuyita Mukiibi. Ensonga eweebwa olunaku tuyingire. Mukiibi yansaba ebiwandiiko bye namuwa bye yatuulira
ne batuggala okuva 2018 batugemesa okuyingirayo n'okutuusa olwaleero 2018 yali Novemba. Nga ku nsonga y'okusaidi ey'obusiraamu tuyambiddwa, obusiraamu tebusobola tuyamba olw'ensonga n'ennyini nkwe nnyini fitina zeewaana mu Uganda Sheikh Obedi Kamulegeya bajja kusiba woyita omuntu ebigambo ebyo byonna, era nkusaba ku kamera wano obimenyewo ebigambo mbimenyewo omu addressing n'ekitiibwa kye n'amanya ge tukomaawo. President General wa Africa Muslim Community Bukoto Nateete ensonga z'awana azitegeera bulungi naye ebbanga lyamaze mu kifo kino talina wayogererako ku Ssekimwanyi kubanga entandikwaye nga ye kitaawe yasindikibwa Butambala mu kubeera e Butambala yasindika omwana Obedi Kamulegeya n'asomera e Bukoto ewa Ssekimwanyi wano e Bukoto Ssekimwanyi yatendeka Obedi Kamulegeya. Obedi Kamulegeya alina bingi nnyo by'amanyi mu kifo kino bw'amanya ebintu bino mu kifo kino tetuyambiddwako ku sayidi ye. Yatuukako n'agamba nti Zaidi Mugenyi asooka yamuwa ebiwandiiko by'ekifo kino era abirina, naye nze mbuuza eyawa ekifo kino ya Ayubu Nsibirwa. Ayubu Nsibirwa bw'agabira Muhammadan Mission ekifo kino kyali badde ng'ebiwandiiko ebyo biri mu Muhammadan Mission, so si Mugenyi asooka biwa oli Obedi Kamulegeya. Nga nze ate ekifo kino kyensinga okukakasa nti kindagira ddala obukumpanyi obwekwese mu kifo kino bannyini kugaba ttaka lino mu 1933 bayina yiika 3 bayina ekyapa kya yiika 3 bwe babeera n'ekyapa kya yiika 3 kyali tekisobola kusitula yiika ziri mu 10 ze baakatunda ate ekyapa kino kitandikira mu poloti namba eya 3 ku block eya 216 tosobola gamba nti bwe tugenda okutunulira eri ya shedu y'ekifo kino etandika ne poloti eya 3 poloti 3 mu emu si yaabwe ne 3 mu 2 si yaabwe batandika okufuna ettaka 3 mu 3 kwe batandikira okufuna ettaka. Bw'otandikira awo beeyita Abuda Lukyamuzi. Kakati we beeyita Abuda Lukyamuzi ogenda okutunuulira nga jjajjaabwe talabika mu ttaka lye yagaba talina wasazibwamu lijje mu gye yaligaba bw'agenda gy'aligaba lyagaana okutambula obulungi bwe ligaana okutambuzibwa transfer teyasayiningibwa transfer bwe yagaana okusayiningibwa automatically ekyapa kyali tekisobola processing tekivaayo. Ekyapa bwe kyagaana okufuluma kyatuuka ekiseera baakibikambwa ekyapa kyabula original copy kyatusomedde original copy eyabula. Nze tosobola kunkakasa nti ekyapa kisobola okubula ng'ate entandikwa yagaana. Era abayamba okusayininga kubanga yali alina okisayo okusayininga transfer ye yali nannyini kugaba ttaka lino yiike 3 kyebava baleeta endagaano eya Yusufu Mutenda ne Salimu Mukasa neye Abdallah Ssekimwanyi ne batandika. Tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero tugenda kuba tulondoola ensonga zino in all bits paka the last dot. Abatugoberera Emityana Singo amawulire ag'essanyu ge balina bano ba Ssekimwanyi gali nti ebiwandiiko okuva e Kampala mu Lands n'Entebbe awali ekyapa kya ggwanga Uganda lyonna babituuseeko. Kati kiba kitegeeza yatugoberera ku mboozi y'essingo ku square miles 11 tugenda kuddayo ate tugikuleetere ebiwandiiko ebyo byogera mannya ki ani yafunawa nawa n'ani ataafunawa. Jukira twasembayo kulaga mu lukiiko olwasembayo lwa RDC w'Emityana nga lulaga nti bano baaweebwa eddimu ly'okugenda okunoonya ebiwandiiko okuvira ddala ku kyapa ekikulu eky'eggwanga Uganda eba mu ofiisi Entebbe. So we binaaba birabise which is good bagamba baabifunye tujja kuddayo RDC tuwulire ate meeting eyo ebiriba bigivuddemu. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero abakyala bano n'omwami ono bagoba ku nsonga zino era nazo bwe banaaba balina kye batuuseeko tujja kudda twongere okubalambulira. Balina offices ez'enjawulo ze balimu kati
bye bali mu kunoonyereza okwenkomeredde. Ibrahim Kasagemanya gange njala kwebaza abantu b'oku Bukoto buno ku Bukoto kuno nsimbi ziwome abadde cooperative naffe nga tunoonya information eno n'okukwata ebifaananyi mwebale nnyo mwebali ddala. Nyongera okutegeeza nti tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo nga bano be bamu ku bavujjirizi bannambemu abatuvujjirira omusimbi ogutambuza program eno n'ebeera ku mpewo n'ekutuukako yonna gy'oli. Sozo babakana n'eddimu ly'oggula ebikozeeko ebiri ewaka mu office, saloon ne restaurant nga biri mu good shape, bakuwa sente zo n'ozikozesa ekirala kubanga wali wagula ekintu kyo n'okiterekamu essente soba olina okugyamu essente zo. Kino okikola n'abasozo bokka, teri kampani endala mu ggwanga Uganda. Then neneebaza ne kampani endala emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company. Sun Cargo eno esangibwa wali ku Arua Park, ekizimbe 14 Plaza, edduuka liri GF07 oba room number oba office number GF07 ground floor 07 mu basanga ba Sun Cargo Shipping Company nga bano babakana n'eddimu ly'okusaabaza emaali okuva e China paka mu Mombasa n'okuva Mombasa paka Kampala. Ate nga gwe ayina obuzibu mu kugula emaali yonna mu bulambalamba bakugamba nti leetawo essente z'olina bakujjulirizeewo, then emaali bw'etuuka e Kampala bw'eti obawe essente zaabwe mwawukane nga bakigo bw'olidda mu business era muddemu mukwatagane. Sun Cargo Shipping Company. Njala kwebaza ba Ssekimwanyi mwebali nnyo mwebali ddala, then nebaza ne ttiimu gye ntambule nayo Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde n'omwami Tone Sennabulya. Ekisembera ddala nkutegeeza omulungi atulaba n'atugoberera nti ebigambo by'owulidde mu program eno si bigambo by'abaddukanya omukutu guno, si bigambo by'abaweereza ku mukutu guno, si bigambo by'abalina obuvunaanyizibwa ku mukutu guno, wabula bigambo by'abano betukyazizza era ndowooza zaabwe nga abantu. Extra Digest mugoba nsonga, mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.